Ero lwakedde ng'olunaku olulala mu by'emizannyo nga ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes erina okusiibulwa mu butongole okwolekera ekibuga Cape Town eky'e South Africa era nga bwe tubatambulizaako kamera zaffe ez'okuttaka n'ez'omu bbanga twakedde kuziwawula tubasiibule bulungi oba oliawo tubakwateko ne mu ngalo. Omukulembeze w'omuzannyo guno Honorable Babairyene Kityo eyali yayimirizibwa mukyala w'omukulembeze w'eggwanga okumala emyezi 3 bwe gyaweddeeko olunaku olw'eggulo leero yabukeereza nkokola akakkalabya emirimu mu yafisi ye. Atuukidde mu kwanirizibwa abamu ku bakiise mu muzannyo guno. Poliisi ya Old Kampala ng'edduumirwa SP Tyson Lutambika emuganye okukola emirimu mu ofiisi ye era wabaddewo akanyoola bikya nga bamulagira afulume. Oluvannyuma abadde akola nga President ow'ekiseera Brigadier General Flavia Byekwaso atuuse era n'akakasa nti poliisi eno yabadde agiyungudde. Komawo kwange oba okubeerawo kwa Saara tulina okufuna guidance. Kati nze olwaleero kinkozesezza kino okuleeta okugamba nti security intervening kubanga ababadde bangabiddwa ekifo kiwambiddwa ne bangamba tujja ne ngamba kantuuke kuba nyina obuvunaanyizibwa obwampeebwa ng'era naye bwe bamwebwa nange bwakola ki bwampeebwa. Emyezi 3 gyaweddeko jjo era bwe gyaweddeeko olwaleero mbadde nina okudda mu ofiisi kubanga nze ndi answerable eri badelegates abannonda nabwe kityo badelegates bwe nali nsitukawo bakebera oba byentuulidde saabasaba saabeebuuzaako bakinsuulako awo nenkikkiriza mu mutima mulungi pedesiyinza kwongera kubeera bweru bbanga ddala ddene. Olutalo lubaluseewo wakati w'Ababirye n'omumyuka we Byekwaso era mu ssimu ezikubiddwa mwe mubadde n'eya minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Otafiire. Otafiire akubye n'agamba nti Flavia should go away, Flavia agende Saara akole ki asigale. Oli General mukama wange is a general ate is a senior minister kati awo nze mba nyina kugenda so the ministers oba oliawo banaatula ne boogera ne bakiti naye nga eno docket ya first lady. Nze mu kumanya kwange simanyi nnyo bakulu bangi mu poliisi naye olw'okuba nti nali member wa parliament nga General Otafiire naye yali member wa parliament ebiseera ebyo ate era General Otafiire y'omu ku bemmanyi akulira poliisi mbadde nnyo mukubira mubuuze nti General abasirikale bazze wano tumbadde nkomawo mu ofiisi tuli ne badelegates ndi mu kwadressinga lukiiko lw'abamawulire kubabuulira nteekateeka ze tulina ngenze kulaba bajjaffe n'abatufulumya ekizimbe bakisiba mutawaana ati. Abange kambuuze Babairyene ne Byekwaso ani alya mu munno olukwe. Buulirizaako nti okubuuliza ku kyetaaga ogenda maaso ne bagamba nti myezi 3 baali beewadde emyezi 3 nga bakoze eki nga bakimaze naye babadde tebannakikola ki babadde tebannatuddira naye ye agamba nti ye kubanga emyezi 3 bagyogera n'olwekyo ye yabazze era yabala. Agala agamba nti ndiriddwamu olukwe kubanga njagala ndowooza okufunamu akadde naye mubuuze kuba sifunye budde mpulira nga nina ebibuuzo nga 1.5 ku mutima gwange kubanga mbadde sikisuubira. Kino kinaakosa ttiimu y'eggwanga oba nedda? Ebibuuzo tubadde na bingi naye twebuuzaako ebisoboka okuddibwamu. Bino byaffe tebirina kujja mu ttiimu. Saara yabadde agiragidde ekeere ne mbagamba nedda bw'oba oyagala okujja mu ofiisi jangu mu ofiisi yo naye ttiimu gikole ki gijjeemu ttiimu nengisitopinga. Nga ttiimu egenda nkya nga nkomyewo leero Brigadier General gwe obadde osayininga ku ssente ngenda kukyusa mikono leero ntandika okusayininga leero. Newankubadde byonna bibaddewo nga tumoga tebiremesezza kusiibula ttiimu y'eggwanga wali ku Serena Hotel mu Kampala. Gwayagala okumanya ekikwata ku World Cup w'okubaka bw'ojjako salt ng'ogenda kuwangato kubanga tugenda kukuwa buli kimu ekikwata ku kikopo kino eky'ensi yonna wane waka mu ggwanga Uganda bwe kituuka ku She Cranes wamu n'ebweru w'eggwanga nga batuuse mu kibuga Cape Town mu ggwanga lya South Africa.